Omukutu Cruise exclusive kosinzidde okubanga ate otulabira Align Cruise gemanya nyongolo kwanirizaako yonna gy'otulabira webale nnyo okubeera nga ate otulaba otwogesa amaaso. Tuli proudly powered by Marus Bridal Center. Bano bagamba nti yitawaawo ku Anet Plaza osobola okuba nga ate wefunya gomesi ez'omulembe n'emishanana egy'omulembe. Olunaku olwaleero nsinzidde wano ku Linda's Boutique Emengo wetusinzidde okuba nga ate tukuweereza bambaza abakyala bambaza abasajja abaami balina blazers ez'omulembe oba onatutuka kufufa bonna buno balaba bulungi nnyo. Omukyawe akambadde bulungi nnyo naye kati omukyawe azzaamu amaanyi asekako naye twasimba okulaba ku mukyawe ng'essanyu tonotono naye awo tugenda okuba nga ate abantu bange South Africa mbatumiddeko nnyo. South Africa Santoni Pretoria ali Mawale ani Don Shakul abana kansubira ekintu kitambulira Cataldo kansubira ekintu kitambulira ddala maidadi sana. Victor buza kubatulaba yabatulabe bampita Victor Kamenyo yatende nyansoma wazeyo nazeyo okay amaanyi amaanyi mwegali mulamu gamba ki oli stede nnyo kumane nkikkiriza abantu baŋŋambye abantu nabadde ndi eyo nga tunyumyanyumyamu ne baŋŋamba Victor mwakola stanti yammwe ne mukyalawo stanti yali stanti oba byaddala oba bikyali byaddala like kino kintu kyantuukako nga bwe kiyinza okutuuka ku muntu omulala inambula kino kintu kyantuukako nga kiyinza okutuukako ekiyinza okutuuka ku muntu omulala naye ntisibwa mu bulungi kiyo naye nebuuza Katonda nti with time n'okufuna ebyokukola nga bingiwano ate nakyo Katonda yakiwuddeko mpulira sikyalina Katonda yakwewuddeko ekyo nabadde nkola interview ku Exwo nga yeetondera abantu bye yayogera n'olulimi olwamuseererako n'ebigambo bye yayogera kavidi yako wakalaba nga ebigambo afulunya bingi ebimu ku ebyo sobola kuddamu kavidi nakalaba naye kyamusukako kubanga yesiwatu yeyamanyira ebigambo kisegeera ayinza okuba nga afunamu obusungu mutima tasobola kwemanira kubanga kiraba okubeera so ayinza okuba nga yasobola kwekulinganaisamu naye ekirungi waba yagenda gwenga Victor Kamenyo embeera eno wali okimulabyeko ng'afudde abantu buli omu yamujajinze. Nasomye comments ku YouTube channel yange nga bagamba alina empisa embi ayogera bubi Kamenyo wawona nnyo era abantu ne bagamba naye Kamenyo ye muwanguzi mukana akaza nnyo bulijjo bamanyi Kamenyo yafiira mu firimu ye naŋŋaba naye Kamenyo ng'abantu bamaze ne baddira mu Kamenyo nebaza Mukama kimundi nasobola okumwebalirako kubanga bangi nnyo abagomulaku nebetta kubanga nabiyitamu nedabanga omuntu nasobola okwetolola Mukwano nga kimanyi kyomusobola okwetolola Mukwano osinzira ku mbeera era nebaza abantu bangi nnyo abatenambeerawo like abampanga adivaisensi abantu abanyambulako ekintu ekyo kiri serious Mukwano kumala kulira mulinga tokyetegeera olinga atali gwe emmere bweri naye wulira tokyayagala kulya ekitegeera so nebaza Katonda nti at least nateyo nayoka yakati right now embeera gyendimu feelings zizo ziri zitya towards Ruth mugenda kuddamu kuba naye bwe nabadde njogera naye naŋŋamba nti ekyaliwo embeera yaliwo emabega kati si yeeriwo kala list mwogera akusindira ka message n'omusindikira bwakuyita mu meeting eke mu meetinga kiri kitya
like close relatives webenjogera nabo kati mpozi wenjogera nabo naye ndowooza like tebogera naye yaba like kintu ndowooza kyandagezaako tegeeza yalowooza mba mwogera era like ndowooza kyandagezaako tegeeza naye nga omwali muzemu okwogerako naye WhatsApp okwo okyamwetaaga tokyamwetaaga Joseka omuntu agamba muvize ono kitwalo eh muvize ono kubanga naye ekituufu kiri kitakyanneetaaga kitegeera singa yali yakyanneetaaga takyanneetaaga so nangira waliyo ka percentage ke tuyinza okusuubira Victor okuddingana kuba abantu baleka baagadde nnyo kapa eyo bantu bagenda baagala tosuubira nti ekintu kino kiyinza okuddamu ate nekifuka ky'amaanyi nga bakulaba ne lusiwo bantu bagamba sabula kyekisinga okuluma bigambo byonna bina byeyogerwa oba kubyogeddwa bigambo kibyoddwa wansi n'ogamba Kamenyo nganzi statement eno bweti nagiwulira neza nenjira neŋŋamba naye Mukama ekisinga okunuma inakuleta kona kukwata wavuulibwa ekikombeya kati kisukkawo ate nga kituuse ku bino byetulaba obulabe tusobola olaba ekintu awo nga si kirungi nokyogerako but bwekituuka kuwa tekiyitira that's why akayimba kenakoze nabadde nzewunabusenenamba oba kino ekintu bali mu kisetingira balapa banaye balapa nga mukaabye ennyo guno omwezi n'ogwere neŋŋaa naye balapa baffe balapa tebaggwawo bakati muli babiri naye mufuna ebizibu mukaaba nga kati problemu yaliwo ekyange kyali kyamukwano ekyange kyali kyamukwano banjiwola tidde mukazi wembuli n'atema munne n'atema musajja olina omulanga yewadde obutwa incidents naye nga tuba tetutuuseko so nze I can never take omuntu kuba breakage omutima for granted bamba does uniform bampa yakaki they're supposed to wear bampa zimirukaadi naziraba banayineyandiza naye bambi mukwano guluma ebyaddala ogenda kuddamu kyewala era ogenda okulangira nga bakusuddeko omulala ate omwagala nnyo naye ekisinga okugamba oba cycle repeating ate oyinza okudda kati ku bazungu wakati bano ate abadduga bakulumiza nnyo kati nze nkola Victor obwongo oyinza okuba ogenda kudda ku bazungu kati ate oluyimba lwakubye baluyita batya olina audio gwatadde natadde oluyimba baluyita batya baluyita nakukyawa Victor oli batya tugenda anti copyright nkiriza tereka abantu oluyimba olugolo nalukubye naluva ku ntobo y'omukiwagwa kikinabadde mpulira era nga luweereza n'abantu abalala bonna bonna
Ulimba bwe tubera okuba. Victor Limba, Victor Sebo. Chogamba tewalyanga mmere ng'olya kafe jabazi. But anyway, Limbo nalukubiri Limbo just numbers abantu they are congratulating solo kuba Mukwano kubali kuba bamubuza Shegera Victor badde musibe naye obirabye luvannyuma like badde musibe naye badde nesi okwesiba kuba Kende yachimbanga ekyokusaaga omugende kyamutte kutagala ekirala ekyamutte okimanyi kwesiba nnyo ku bantu. I think singa lukya ku makya ne tubalaba mwembe nga muzeewo tekisobola olayiro tekisoboka. Bale ku bigambo ebyo yaŋŋambye akwagaliza bisinga era akwagaliza birungi byereere. Obwo yabadde abyogera nga kulaba omukwano nga gufuluma ku mutima ng'era alagira ale atalaka yataka kukwekuba mu mutima. Twali ne Sani komediani era Sani n'agamba n'okugamba mweravuya mulye ebbanga lyagirabidde teri kisobola batu bawukanya. nakayima kenayimba I take comfort awo bambi ogwe mukwano gwe tuwagera mulina omukwano guli ogwa bajjajjaffe 1892 so wakumyeyo ku mudaala officially akayimba kano ogenda kukwata video Friday Uganda akayimba kayita batya
Wapisa mubine nkuchawa ne wote so akayimba kafe ako mwana gwena kuchawa bannange watawalaza obusungu ebigambo bidakawo biriki wanjagala kakwata omuntu wambulugula omuntu atanjagala kyoyogala kumpaayo yadde buli obugambo buli eri bwebayogedde ke simanyi gundi kafe javasi awo nenzimalirawo simanyi awo kawe njagala wayogedde obitya wabiyimbye obitya noddayo ne bagamba noweerezako ne bakyaliibo naye tabije nasemba okukola nkolaga nti bwe bakuddiramu kiba ate ebintu ndaabigenda terera ate nze nayogere naye jjo nga ndabigenda terera nolina bamutemako era ogenda okusanga nga bakutemyeko naye wayitawo obudde nga kwemumbyeko kuyinza obutaba nobira nga tewakyaba era njagala ojebaza nebaza obukyabuziba nze njagala ompa ebigambo byebisemba ebigenda eri bafaani bange ng'obagamba ki ekiddako mu bulamu bwa Victor Kamenyo babo baŋŋambye abamu abasinga mu comments Victor Kamenyo yawona nnyo omuwala talina mpisa wololo kyokka Victor atugambye waliwo abamuggyako waya okutuuka kweyo embeera so Victor bayo ebigambo ebisemba bakisaawa zino bali mu kusaiba bulinga mwana tto naye era nsikira nze ng'omu buli muntu yenayina kiyinza basalirawo kitegeeza buli omu abeera nejjajenti era nebetunesimba maaso gakatonda bajajajinanze ngakala nebakijajinga mbeera balongo nobeera mwanawo nataatawo bamujajinga nange bajajinga so ayite confident that okusinziira nze kyenyinza okukola teekawo mbeera kale programu yaffe eddako njafuba okulaba nga nfuna Ruth ne Kamenyo nga bonna bali wamu mbafune babiri sobole okulaba nga ekintu kino kiddawo kuba kibale kitunyumidde nnyo kintu kivuza ekitimba bulungi nnyo ng'abantu balaba laavu eyaddala so twagala kulaba Bobby and Baby mama Sirikudira ne wendaba kufaanana mwewala ne gye twagendanga siriddayo anti ŋŋamba yagamba n'okugamba ne bwendaba kufaanana mwewala ne gye twagendanga siriddayo era naye gye mwagendanga toliddayo omuntu atanjagala
Cruise exclusive. Bakunyoma nnyo, wawulira nga bakunyoomye nnyo. Era yagambye akayimba kakasiina malala akaagala nnyo. Amugambye Ruth neyanziza nnyo. Teekako Ruth baby. But anyway, whoever in your picture, thank you for sparing time for us. Cruise exclusive, that has been Victor Kamenyo for you. Subscribing our or sharing a video. Then Victor Gato, you get the Kubigambo. Then Victor Mariliza ngamba nti. Any statement you na yayogerwa n'owulira ng'okuboleddwa nnyo statement eyo nga bulojira akuyita n'ekyokoba biri ebyokwetuna naali etonze na buli kimu naye ekigambo kino ekyayogerwa kyannuma nnyo. Bakasukira ebimuli biki ekibera public so kati okyabera public Cruise exclusive gwemukutu kosinzidde okubanga atotulabira njagala okubanga ate nkusibulya no olunaku olwaleero tusinzira no Colinda's Boutique Emengo otusinzidde okubanga ate tukuweza olunaku olwaleero njagala okubanga ate nkusibulya no lunaku olwaleero musibe bulungi mwenna family ya Kinara awo e Boston mu America nyongero basaasira olw'okuviirwako mukulu waffe Geoffrey banaye mugume Sandra mugume nnyo mugumire ddala nyongero basaasira mama ne taata mwenna embeera gye muyitamu awo Emma family yonna Sharoni mwenna kale njagala okuba nga ate mbasibira no lunaku olwaleero musibe bulungi mwera.